Poliisi etandise okuyiga abantu abatannaba kumanyika abateeberezebwa okwokya ekizimbe ky'omu ku beesimbyewo mu ssaza lya Kabwohe mu disitulikiti y'e Sheema. Nannyini kizimbe ekyayokeddwa mu kya Jacqueline Rabukurukuru ng'avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Sheema mu Paalamenti. Omuliro guno gusuubirwa nti gwasaanyizzaawo ebintu ebisoba mu bukadde 8 omuli ebyuma bikalimagezi n'ebintu ebirala bingi. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Sheema, Charles Muheereza ategeeza nga bwe yakubiddwa essimu ku ssaawa 8 ogw'ekiro nga bamutegeeza ku muliro guno. One of the onlookers who happens to be the husband of the woman who has the keys to that office picked some 2 empty mineral water plastic bottles. One empty bottle was smelling paraffin, another one was smelling petrol. Agasseeko nti poliisi yabakanya edda n'omuyiggo okulaba ng'ezuula abateeberezebwa okubeera mu kkobaane eno, kyokka n'ategeeza nti tewali bukakafu bulaga nti ebintu n'enju eno byayokeddwa lwa byakuusa ku byobufuzi by'e Sheema. It was a bit tricky, it was at night, and the front door, which is burglar proof, was properly locked, so it was not easy to establish the cause of fire. Wabula bakira abagizi ba mukyala Rabukurukuru balemesa poliisi okutwala ebisigala ng'ebizibiti nga bagamba nti poliisi mu bululu tebasobola kukola ku nsonga zaabwe nga beekubira. So I feel if one feels cannot match up what is going on today and looks at what is supposed actually to help students, learners, this is what the president is actually advocating for. Ziri musawa meka naye ng'ekizimbe kyayite saawa 8 bwe bangambye nze bankubidde saawa 11:30 naye okutuusa n'essaawa zino poliisi gye ndabako ne yaffe y'e Kabwohe ate nabo tebalina busobozi, tetulina kino ekyuma ekizikiza omuliro kirina okuva e Bushenyi oba kiva e Mbarara, naye ne kutuuka saawa zino sinaba kulabako omuntu yenna nga Mukyala Rabukurukuru yategeeza nti ye ebyuma bikalimagezi bingi byabadde amaze okugaba mu byalo awamu ne mu ttendekero lya Kabwohe University byonna biyidde mu Nabbambula ono. Buli kompyuta tugibalira ku ssente y'e Uganda $2,000,000 kati ku kompyuta 8 awo oba olabira ddala $160,000 ezagiridde mu kisenge muno. Asabye poliisi okukola kyonna okuzuula abateeberezebwa okubeera mu kkobaane lino.